kuleka abantu abali ghafira nga mbeera tebazitambulirako abirabanga mwana wattu byawukana tebisoboka. Barakallahu fiikum. Naam, ensonga eyokusatu oba omuteeko ogwokusatu kwe kulya n'okukola ki n'okunywa, wahuwa isaalu taam wa sharab ila jawfihi sawaan kana dhalika taam wa sharab halalan au haraman nafi'an am ghayri nafi' wa sawaan kana ghayri tariqi al-fam au tariqi al-anf. Kwe kubeera nga omuntu alya n'okunywa sawaan kyalidde kigenda kumugasa, agenda kifunamu, kigenda enjala abadde enjala emuluma n'akirya, naye mu kukirya kyalidde tekigenda kumukola ki kimujjaako la yusminu minhu, tekigenda kubeera nga kimujjaako ki njala wadde okuba tekikyusa ku nkundi ye. Agamba nti saalidde kukkuta oba saanywedde n'enzikuta nagizeeko bugezi kasita okiyisa ku mumwa oba mu nnyindo n'okikola ng'ogenderedde, ojja kubeera nga oteeka emmere oba okunywa kwonna nga kuyise mu nnyindo oba mu kamwa, okusiibako kubeera nga olunaku lwo olukoze ki olusse. Lwaki tuleeteddeko n'okola ki n'okuyisa mu nnyindo? Liqawli nabii sallallahu alayhi wa sallama, olwa hadithi y'omubaka sallallahu alayhi wa sallam agamba nti baligh fi l-istinshaq yani fi l-wudu illa an takuna saiman. N'agamba nti nno omubaka sallallahu alayhi wa sallam atugamba nti tukoleki baligh yani tuyitirize mu kufeesafeesa mu nnyindo twere nga tutuukako wala, n'atugamba nti illa an takuna saiman, obanga oli mubasiibi kitegeeza nti tokola ki togenda nnyo wala, sababu kati nnyo wano tambula, naye singa okigenderera n'ofeesafeesa amazzi gano ne gakuyitamu ne gagendera ddala eri kadi yoathe kigenda kuba nga kikwasi ekisiibo kyo. Tegereka fadalla hadha kino kibeera nga kitulaga ala anna ad-dakhil min al-anfi kad-dakhil min al-fam, nekibeera nga kitulaga nti ekiyise mu nnyindo kifaanaganako ng'ekikoze ki ng'ekiyise mu kamwa. Barakallahu fiikum. N'ensonga ey'okuna oba omuteeko ogwokuna ma kaana bimaana al-akli wa-shurb, ng'ekyo ekiyinza okubeera mu kifo ky'okulya oba okukola ki okunywa. Oli talidde ate takoze ki tanywedde, naye akoze ekyo ekisobola okubeera nga kivaamu okulaga nti alinga alidde singa abanga akikoze nga tugenda okulaba li anna wa bil mithal tatadhu al bayan mithl al ibl al mughdhiya okubeera nga omuntu bamukuba empiso eya vitamins. Tegera nti waliwo abantu nga tasobola kulya, ekyo kibeerawo nnyo namuddala mu mbeera zaki z'obulwadde, omuntu asobola kulya asobola kunywa wabula nga emmere ye balina kugiyisa mu mpiso zino, kale ekyo kinakyo kibeera nga kikola ki kikusiibulula. Oba tolidde direct era tonywedde toyisiza mbiri bye tugambye, naye kino kiri mu mbeera efaanaganako bwetyo. Era nga wahiya allati tustaghna biha ani taam wa sharab, kyekibeera nga kibalibwamu ng'okulya n'okunywa, lianna bimaanahuma fa amma ghayri almughdhiya wahiya allati litadawi wa tanshit aljism fa innaha la tufaddil sawaan ukhidhat مع العرق أو مع العضلات لأنها ليست بمعنى الأكل والشرب. N'agamba ati waliwo empisa ezitera otukubibwa endala nga zo tezigenda mu mbeera empisa ezitali za vitamins, okugeza ng'empiso bayinza okuba ati waliwo omuntu nga just kuwa tanshit al-jism energetic, omubiri okubeera nga omuntu gubeera ki energetic, eyo tekola ki empisa eyo tekola ki tesiibulula. Oba waliwo empisa ezimu litadaawi nga zijjanja naye nga teziriimu, ng'empisa eyo ogifuna nga ddagala naye nga teririimu ki vitamins zeziyinza okubeera nga zirimu ekiriisa ekigenda sobola okubeera nga kiplayinga role ng'ey'omuntu akoze eki alidde. Tegerekese kati ezo empiso zo tezirina buzibu, tezo tezikola ki tezisiibulula, wabula eza vitamins nga tuyinza okiyita mu mbeera eyo zo zikola ki zisiibulula. Naam, barakallahu fiikum. Nawal khamis, mbeera ey'okusatu oba omuteeko ogwokusatu, min al-muftirat ikhraju dam bil hijama, okubeera nga omuntu avaamu omusaayi mu mbeera eya hijama. Tuyinza kiyita atya mu Luganda? Okulumika. Omuntu nga bamulumise kitera kubeerawo nnyo mu bantu abakosebwa n'endwadde eya shayatin.
omuntu nga alina endwadde ya shayatini ebiseera ebisinga waliwo ne basobola okikozesa mu mbeera endala naye singa akolebwako ng'omukolo ogwo gwa hijama kisinziira biseera ebisinga basinga kikozesa nnyo ku mutwe oba mu bitundu ebimu okusinziira ku bulwadde oba shayatini zingeri zikosezaamu omuntu oyo. Kati awo n'abeera ng'akola ki ng'avaamu omusaayi ogwo singa gumuvaamu olwa hijama omuntu oyo abeera ng'asiibulukuse liqawli nabi sallallahu alayhi wasallam n'abeera kigambo ky'omubaka sallallahu alayhi wasallama nti aftara alhajim walmahjum nti omuntu yenna akaka n'agenda n'abeera ng'akola ekikolwa ekyo ne gwe bakikozeeko bonna bakola ki basiibuluka olw'ensonga lwaki akikoze akimanyi nti kikola ki tekikkirizibwa ate ne gwe bakikozeeko akimanyi ng'akimanyi tujja kuba tufundikira ng'akimanyi nti tekikkirizibwa naye n'akikola kale omuntu oyo olunaku lwe lukola ki lusazibwamu oba terutuuka tegereka. Naye ate ku mbeera y'omusaayi wala yufattir bikhuruji ddam birraafi wa nahwihi liannahu bighayri ikhtiyarihi waliwo omuntu ayinza okuvaamu omusaayi olw'embeera y'okukanuka omuntu n'akanuka badde ali awo yasiibye n'akanuka omusaayi ogwo tegukola ki binga tekisinga olw'ensonga nti aguvuddemu bighayri ikhtiyarihi teyeesaliddeewo mu mbeera eyo oba omuntu ayinza okubeera nga ayina ebbwa naye ng'ebbwa eryo alina okulinyiga yaani agenda alinyike aveemu amasira nalijjamu amasira ago ng'ajjanjaba ekiwundu ekyo omusaayi ne gukola ki ne gumuvaamu kale n'oyo tekisiibulula omusaayi tegusiibulula mu mbeera efaanaganako bwetyo. Tabarakallahu fiikum. Naam, n'embeera mu bufunze embeera ey'omukaaga min almuftirati alqai'u wa huwa ikhraju ma fi ma'datihi min ta'amin aw sharabin idha ta'ammadahu fa amma in hajat ma'datuhu wa kharaja ta'am biduni ta'ammud fala yanqudh. Ate omuntu okubeera nga yeekaka n'asesema okusesema omuntu bw'asesema nakyo kikola ki kyonoona okusiiba kwe singa aba ng'akikoze ng'akigenderedde nga n'okusesema kwe omuntu okubeera ng'ali awo n'akwata mu kamwa ebyalidde oba byanywedde ne bifuluma bimma mu nnyindo oba mu kamwa n'abeera nga bivaayo bw'akikola ekyo ng'akigenderedde kyonoona okusiiba kwe ate bw'aba ng'akikoze nga tagenderedde tekikola ki tekyonoona kusiiba kwe. Wabarakallahu fiikum. Naam, wa hadhihi almuftirat الستة لا يفطر بها الصائم إلا إذا فعله عالما ذاكرا مختارا ebyo byetulabye waggulu tebyonoona kusiiba kwa muntu singa aba abikoze byonoona okusiiba kw'omuntu singa aba abikoze ng'akimanyi era nga yeesaliddewo nga buli kimu akimanyi kigenda mu maaso. Naye ate singa aba nga abikoze nga takoze eki teyeeyagalidde tebikola ki tebyonoona kusiiba kwe. Tegerekese ebyo waba abikoze nga tagenderedde mathalan asobola okubeera nga jahilan nga takola ki tamanyi an yafala shay'an min almuftirat bidhanni annahu la yaftir aw la yufattir nga kimanyi tekikola ki nakola ekimu ku bikolwa ebyo naye nga yalowooza tekikola ki tekisiibulula muntu singa aba ng'akikoze ekya ng'akikoze kitegereka. Kati mu mbeera eyo omuntu oyo takola ki kusiiba kwe tekikufa tekufa. Era embeera endala yayinza okubeerawo mu kusiibuluka era wahid qad yadhunnu abamu asobola okubeera ng'alowooza nti anna alfajra lam yatla wa huwa tali' aw yadhunnu anna ash-shams qad ghuribat wa hiya lam taghrub falaysa alayhi fi dhalika harajun wala qada' liqawlihi ta'ala وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. Wano waliwo embeera ku mbeera oli ayinza okulowooza
najja nga abadde yasiibye naddala kutandikira ku ddaaku oba mu kaseera ka ddaaku, emmambi yange egenda okusala az'okusala eddaaku obudde, n'alowooza nti omunnange obudde bukyaliyo, agenda okubeera nga akitegeera nga mutuufu yalidde obudde bukoze eki, buweddeyo. Kitegereka oba oli yagenze n'asiibulukuka naye nga alowooza nti enjuba koze ekyegudde, naye nga mutuufu tennaba kubeera ng'egwa, oyo nayo okusobola okusiiba kwe tekulina buzibu. Naye tulinawo qawulun oba qaida etuyinza okubeera nga tukozesa si buli akikola bwatyo. Tugamba nti ebintu bino ebibiri birina qaidatun usuliyya egamba nti al aslu baqa ma kana ala ma kana, nti omuntu yenna weegendereze ng'ogenda okusiibuka oba ng'oli addaakuwo, nti omuntu singa abadde alowooza emmambya tennasala n'alya, agenza okwegereza ng'emmambya ebadde esaze, omuntu oyo okusiiba kwe kuba kutuufu. Lwaki? ghalabati dhannihi, okulowooza kwe oba yafunye endowooza eyo waggulu nti emmambya tennasala n'alya. Kati al asl mwembeera mukyo ensibuko mwekyo kubeerawo kwaki? Al asl baqa'i layl, kubeerawo kwaki? Kwa kiro. Kitegeeza nti yalidde ng'akyali mu kiro, naye ghalaba ala dhannihi, obula endowooza ye oba ijtihaadi ye gye yakoze agenza okulaba ng'emulaga nti emmambya yakoze eki? Tennasala n'alya. Kati oyo bw'aba ngadde mu mbeera eyo tekitta kusiibuka. Ate era ono asiibulukuse dhannan ng'alowooza nti enjuba yakoze eki? Yaguddeyo, naye agenza okutaakada enjuba ebadde tennakola ki? Tennagwayo. Amma al asl fi nahar, al asl baqa fi nahar. Mu kusiibuluka tusiiba misana, kitegeeza nti bw'abanga akoze ijtihaadi n'akola ki naye n'atafuna rajhan oba n'atafuna yaqin kakasa nti enjuba ekoze eki? Egudde, kyali badde akola ki? Kyeyekwatako at-tawaqquf, kubeera nga akwatiriramu hatta yatabayyan, kubeera nga akwatiriramu mpaka embeera lwekola ki? Lweneebeera nga enyonyoka bulungi. Kuba singa alya naye ate ng'era takakasa nti enjuba egudde, al aslu fi kimanyikiddwa mu kyo nti omusana guba gukyaliwo, kitegeeza aba yalidde mu ki? Mu musana gwa Ramadan, kitegeeza olunaku lwe bw'aba nga alidde mu kaseera ako, okusiiba kwe naye kujja kubeera nga kukola ki? Nga kukosebwa. Wa barakallahu fikum. Era nebyo byonna bye tulabye, wala yaftir al-insan idha fa'ala shay'an min al-muftirati nasiyan liqawlihi ta'ala rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Omuntu mu ebyo byonna bye tulabye singa abanga abikoze nga tagenderedde, yeerabidde kwerabizibwa kubeerawo, n'akola kyakoze kyonna nga yeerabiziddwa nti yasiibye naye n'alya oba n'akola ebyo byonna bye tulabye, nakyo tekikola ki? Tekyonoona kusiiba kwe. Olw'ensonga obujulizi mu Qur'an tusaba Allah ng'agamba nti rabbana la tu'akhidhna, ay Allah totunenya ku mbeera ezo ziriwa? Innasina, zetuba tukoze nga twerabidde, aw akhta'na, oba zetuba tukoze mu kukola ki? Mu butama. Wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallama, n'ekigambo ky'omubaka sallallahu alayhi wa sallama, man nasiya wa huwa sa'im fa akala aw sharaba falyatimmu sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqaahu. N'abeera nga ategeeza n'agamba nti nno omuntu yenna singa abanga yeerabidde n'abeera nga mu nnaku lwe nga yasiibye n'alya oba n'anywa, n'ajjukira wonna wajjukira oba bamujjukizizza, abeere ng'akola ki? Ng'agenda mu maaso n'okusiiba kwe, olw'ensonga nti ekyo ekimutuuseeko Allah yamuliisizza era yamunywesezza, tekibadde mu kwagala kwe nti akigenderedde, khilafan okwawukanako n'oyo aba akikoze ng'akoze eki? Ng'akigenderedde. Wa barakallahu fika. Naam, embeera oba omuteeko ogw'omusanvu gwe muteeko min al-muftirat khuruj ad-dam al-hayd aw an-nifas, famata kharaja dhalika walau qabla al-ghurub bilahdah batala as-sawm walau ahassat biharakatihi qabla ghurubi ash-shams ولم يخرج إلا
بعده بزمن قليل فالصوم صحيح لأنه لا يبطل إلا بخروجه. نعم embeera ey'omusanvu oba omuteeko ogw'omusanvu guno gweyawulidde eri abakyala ye mukyala okubeera ng'abadde yasiibye n'avaamu omusaayi gutuyita haid mu mbeera zaabwe ez'ekikyala oba zituyita monthly periods, n'abeera ng'avuddemu omusaayi ogwo fi nahari ramadan ng'ali misana gwaki gwa ramadan, walau bilahda newankubadde gumuvuddemu ng'ebulayo butemya lwaliisa enjuba ekole ki egwe. Ayinza okugamba naye mbadde ndi kutunula na butunuzi ku ssaawa bwenti nga ndaba nti bagambye adhaana egenda kubeera ya ssaawa 12:23 naye ku ddakiika eya 21 fanazala omusaayi ne gumuvaamu, awo olunaku olwo luba lukoze eki lufudde. Otagamba nti mbadde mbulayo katikitiki newakuba ali katikitiki ako akakuyiseeko olunaku olwo luba lufudde. Ate omulala kuba abakyala embeera eno begenda kubeerawo balina tahsiza zibati balina feelings batera okubeera nga bafuna obimu ku ki alamaati obubonero obumu bwe bafuna. Mukyala asobola okuhassasa obubonero buno naye omusaayi guno nga tegunnakola ki tegunnafuluma, wabula nga atandise okuwulira nti waliyo ekikola ki ekijja saawa yonna sayini zizize, naye Allah n'amutwaliriza sayini zino ezimutwaliriza olunaku bagenza okwaziina nga talina kyakoze eki kyalabye, naye abadde yakamala bwati nga bamaze okusiibuluka obudde buweddeyo ne gufuluma. Ate oyo okusiiba kakubeera ku ki kutuufu, newankubadde nga tutemya lwaliiso olwadde olwazirayo bati naye gatonya, awo mu mbeera eyo takola ki tasiibuluka olunaku lwe luba lutuufu. Barakallahu fiikum. Ate bw'abanga abadde ye tanasiibuluka. Naam, barakallahu fiikum. Aliwo abandika ebibuuzo. Naam, ekibuuzo kize nti ate singa abadde ngenda kirekawo kuba naganda okuddamu okuddamu ebibuuzo, naye awandiika ekibuuzo omukyala abadde tannasiibuluka, okusiibulukako okukoze eki kutuuse, naye ye abadde tannakola ki tannalya. Abaffe omusaayi ne gumukola ki nagenda mu nsonga ze. Abaffe okusiiba kwe kuba kufudde ati ye abadde tannasiibuluka, era talina kiraga nti yasiibulukuse, alinga akyasiibye. Kati abaffe kiramuwa kityo okusiiba kwe. Inshallah kakasanga akibuuzizza era ajja kubeera nga inshallah ekibuuzo kyo mukiwandiika era mujja kuba yafunanyizibwa ku bibuuzo inshallah. Ebibuuzo bwe biri bingi, saagala nnyo okubeera nga mbaterawo bibuuzo kuba nkimanyi mujja kukola ki mujja bibuuza. Naam, barakallahu fiikum. Olw'ensonga nti lwaki twagala nnyo okubeera nga betubeera mu darasa nga zino, ebiseera ebisinga ebibuuzo bino bye biraga nti abantu babaddewo, so bwe tubeera nga tubajjeeko nnyo emikisa gy'okubuuza muyinza okubeera nga tumukola ki, naye inshallah tugende maaso. Barakallahu fiikum. Kibuuzo kiwedde kitegeereddwa. Tulabye omuteeko ogw'omusanvu gubadde ki kubeera nga okuvaamu okubeera nti omukyala alhaid wa nifas oba omukyala avaamu omusaayi ng'abadde genze muleeba tuyite bwetyo mbeera y'okuzaala ng'amaze okuzaala. Waliyo abantu abagomo oyinza okugamba tekisoboka nti ate ali mu yasiibye ate n'asiiba n'akola ki asiibye kyokka ate nga wa lubuto. Olubuto tutuulya nti mu myezi egyo teri mukyala asobola kubeera nga tahamala kusiiba, naye gye bali abakyala Allah yakola ki yawe mbere. Kati n'omukyala oyo singa abadde nga yasiibye naye ate Allah n'amuwa okusumuluka mu musana gwa Ramadan, kitegeeza nti nifaasi egenda kutandikirawo, kitegeeza nti n'oyo omukyala olunaku lwo luba lukoze eki luba lusaziddwamu, aba ajja kukola ki ajja kuliwa olunaku lwe olwo. Naam, embeera ezo z'omusanvu ze tulabye twagala tukooneko kati nnyo ku bintu ebimu ebisuubirwamu nti bisiibulwa omusiibi naye nga biyinza obutamukola ki obutamusiibula fi lhaqiqa. Wa yajuuzu lissaa'im an yaktahil bi ayyi kuhlin shaa'a wa an yaqtur dawaa'u fi aynihi aw udnihi aw ghayri dhalik. Omuntu okubeera nga abadde mulwadde
oluusi naddala wanja yatandika okubeera nga omuntu yeesiga wanja. Abantu abamu amalwadde balina amalwadde b'amaaso naye bakozesa eddagala lya wanja. Tukimanyi eddagala wanja ddagala lya maaso. Oba abamu balina balwadde b'amaaso nga balina eddagala drops ezo zebakola ki zebatonyeza mu maaso gaabwe. Ensonga eyo tekola ki tesiibulula mu mbeera efaananako bwetyo. Yani wanja oba eddagala ly'oteeka mu maaso teriri mu nsonga ezikola ki zisiibulula omusiibi. Naam, barakallahu fikum. Naam, barakallahu fikum. Mukufundikira nansonyiwa olw'embeera, mukufundikira omusomo gwaffe biki omuntu yalibadde asiibulukirako mina sunna. Mina sunna omuntu okubeera nga asiibuka okubeera nga asiibulukira ki ku ala ratbin entende. Entende zino zirimu ebika oba zirina darajati oba zirina grades. Abasinga okuzimanya ndowooza n'abalogan oba bannanyini bitundu mwezisobola basobola okubulya nti eno ratb, eno tamur, ate eno balah, eno ki bwe batyo okusinziira amannya musamayati ez'enjawulo. Naye ffe tutwale kimu ratb tutwale nti yentende ffe olulimi lutukola ki netugatta nti entende ezimu ku byalibadde bikola ki okubeera nga omuntu asiibulukirako singa abanga agifunye oba amazzi n'abeera nga asiibulukirako nga tannaba kubeera nga akozesa nnyo ebintu ebyokulya naddala ng'ebyo ebintu ebikalu ebiyinza okubeera nga biviirako omuntu okuba nti singa abadde yasiibye nga mu mbeera y'obusawo oba mbeera y'omubiri biyinza okukosa omubiri gwe. So omubaka sallallahu alaihi wasallama mu mbeera ezo yali musaale nnyo okubeera nga atulaga biki bye tuyinza okubeera nga tusiibulukirako mu mbeera efaanaganako bwekyo. Ibadullah, ihfadhu ayuha almuslimuna siyamakum min allaghwi warrafath wa qawlu zur wa fi'luhu fa in lam yada qawlahu aw fa in lam yada qawlu zur wal amalu bihi falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Hadith eno yatusomedwa dda omubaka sallama era yabeera nga atugamba twewale nnyo abaffe abasiibi tubeere nga twewala qawlu zur, ebigambo ebyaki ebyobulimba wa shahadatu zur, n'okukonjera oba okujulira ku biki bigambo ebyobulimba. Era n'abeera nga atutegeeza nti omuntu yenna n'aba taleseeyo mbeera ezo era sijja kuvunanya hadithi kuba inajima tuyinza okugenda owe naye nga eyo si fanni gyenja okubeera nga nkoonako saawa zino nti omuntu oyo singa aba nga takoze eki tereseeyo bigambo nakubeera nga alimba ayogera ebigambo ebyobulimba oba obujulizi obw'obulimba kad yuathiru sawmahu, kisobola okubeera nga kikosa okusiiba kwe, n'abeera nga kyetuyinza okubeera nga tukitwala nti nekubeera kukendeevu, kikendeeza ku mpeera gyewalibadde okola ki ofuna mu lunaku lwolwo, nekibeera nga kikosa okusiibako mu mbeera efaanaganako bwetyo. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أخيرا أكرزا آية نفسمدة نيو إذا نانجين دمبا بلوك بيران أنجبا كوتيدا إنتي ويشتبه الله سبحانه وتعالى تقوليزا نابقام أنت يا أيها الذين آمنوا أباكم وأبكرزا كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم أولئك بلاكم وكسيبا kama kutiba ala alladhina min qablikum, temlowooza nti mwe bamusose bamwe basooka mbera okusiiba kwavadda la'allakum tattaqun, naye nga thamaratu aw ghaya ekigenderwa mu kubeera nga tusiiba nairu taqwallahi, kubeera nga tunonyamu ki kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتوباتنا يا إلهي يا أولين والآخرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.
tutegerekese adhikari weeziri okuleka abantu abali ghafira nga